Kale onawo sinziko okubeera ng'otula tukwaniriza nnyo ku mukutu guno gwa MS Media Uganda. Tusangibwa ku YouTube. Genda teekamu MS Media Uganda. Ddamu abalira ku TikTok mumbuuza. Video egirawo ku TikTok onooyagala okugyeyongera oba okugiraba nga nnamba. Teekamu MS Media Uganda ku YouTube. Ku TikTok kyekimu. Nyina Honorable Nsubuga Umaru. MPP Kawempe eyo Maserengeta. Tugenda kwogera ebigambo wikino nga bwetambudde. Tugenda kwogera ebigambo ku level ne ku mutindo gw'abannabyabufuzi mu Uganda. Wandibanga gwe kututusiza ni wano butuli olwaleero. Ebiriwo kati nga mu parliament eimu yakuba parliament giteeka ku ttaka gikyayisa bannansi nti oli ne wagamba kati parliament tugirisolvinze. Tewali n'omu agenda ku street kwekalakaasa. Agenda soka kubuzeeko olwo tugenda kutandika n'okutambuza entula za parliament. Suuga buza abantu. Mbalamusizaako bana MS Media mwena amanya n'eddoboozi nga bulijjo nze mutabani wammwe Nsubuga Umaru Honorable to be Kawempe South. Mbalamusaako n'ekiramuso eky'emirembe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne baganda baffe mu nzikiriza ey'enjawulo Mukama yeebazibwe. Okutambuza tutandikire. Soka abagala otambuza parliament bagamba nti batuusa parliament eri mu bantu. Parliament okusinziira ku proposal yayo bajjatandika mu mwezi guno nga gukuwako mu mambuka ga Uganda. Abaka baba mambuka papa wichero ne bambalira Ssenyonyi ng'agamba nti ati kyetagisa ta parliament gitambuza ne bagamba ontayagaliza ggwanga. Okusinziira ku gwe parliament esaana okutambuza entula zaayo omuntu wa bulijjo anaaganyulwa mu business social n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Neyanza nnyo ekibuuzo ekyo. So ekisooka kantandikire mu congratulating mikwano gyange aba boda boda. Waliwo ekintu kye nali nayogerako eky'okukendeza ku pamiti yaabwe era nga amawulire agaliwo saawa zino gavumenti pamiti yagikoze ki yagikendezezzaako era wenjogerera nga ekino ennyo wa boda boda baba atandika okufuna pamiti empya ayinza okwetaaga okumalawo emitwalo nga 27 okuva mu gali 5 naye bw'anaaba nga akola renewal omwaka gumu gijjako emitwalo 7 ate emyaka 3 kijja kuba 13. Ekyo nno kambasanyukirewo kubanga kibadde kitaataaganyazibwa kibadde kitaataaganya emirimu gyabwe. Kati okudda ku kibuuzo kya parliament okubanga etambuzibwa ekyo kyo nange nga munnayuganda atera okubeera ekololo wali nga ndaba engeri parliament eno gye bagikuumamu sinnalaba omuntu wa wansi wa wagifuniramu. Olw'ensonga bwe tutunulira cost egenda ku kusaasaanyizibwa ku parliament yaffe eno pa seat kigambibwa nti mu normal seat babadde baspendinga obukadde billions 3 naye ate bw'enaaba etambuziddwa mu regions ez'enjawulo bagenda kwongerako obufuuko obuwumbi 5 kyokka ate bwe batugamba nti omuntu wa wansi afunamu. Kakati nze nno ng'omutunulizi w'ensonga ekisooka sinnalaba bizinensi ya mufunampola yonna yonna wegenda kubanga eri supported mu mbeera y'okutambuza parliament kubanga omubaka wa parliament talya mutoninyira okiwulira bulungi nnyo n'ebifo byennyini bwe bateeka parliament wegenda okutuula engeri gye bakuumawo yokka yokka amagye gabeera mangi ate bakkiriza na muntu kusemberawo. Kakati nze nga nze omu nkyalemedde okumanya omuntu wa wansi engeri oba ne regions wawe zigenda okufunira mu ki mu parliament yaffe ng'etandise okubeera mobile. Banga bo bagamba this is people centered parliament. Let's bring parliament to the people. Abantu balabe entesa gye bateesaamu abantu balabe embeera parliament webeeramu era bwe naava mu mambuka awo eyinza okudda mu central eyinza okugenda e Masaka. Business onayo hoteli business onayo banking ne business endala gotozera abantu zisobola okubuminga hoteli ababaka bajja sulamu banking bajja ku banking rayo sente n'ebirala by'omukowere. Anti kakati omanyi mu Uganda muno tulinamu ababbi ba sente betuyita ba mafia. Kakati baleka batandise okutematema empenda wabe balina okubbira sente z'omusolo. Ngenda ku example teweewuunya nga waliwo abantu abazimba tugeze hotelo zaabwe eyo nga zibadde tezirina bantu bazikozesa. Okiwulira bulungi
ne baga nti akati tulina okukola opportunity eno kubanga lumu abasente bazijja mu mabanka banka zigatwala property zaabwe olina abala nti kati saawa zino otandika okutambuza parliament eno wano ono omuntu wa wansi maye omuntu wa wansi ono mwangu wa kumanipulating atasobola birabirawo mangu ne bamuwuddisa bwe batonti ogenda kuganyulwamu naye nga omubaka bw'anajja hoteri gy'agenda okusulamu ya klasi ya waggulu ate ya munnaabwe oba ya gavumenti era nekifundikira nga mmwe bwe bawuddisa temufunyeemu naye ng'oli yakireese okusobola okuyisaawo akake okiba bulungi naye gwano bw'aba akiyisaawo akugamba nti nze ngenda kuleeta bwe naaba tulese palamenti banka egenda kuganyulwa olwedde sente zaabwe era ziyita ku banka okiwulira bulungi owa hoteri yennyini agenda ofunamu nkugambye hoteri okubaako emmere eriibwa okiwulira bulungi ono mufuna mpola talina wagenda kufunira mu kubeera nti palamenti etambuzibwa wabula abagenda ogifunamu be bano kuba ogenda kulaba ne cost kati olaba yatandise dde okola ki okulinya nti amabaka ba palamenti amafuta mu bulingi yonna bayongezeddwa amafuta okiraba bulungi agagenda okuba nga gaba facilitating okutuuka mu locations ezo kyobola nga budget yafudde ku bilioni 3 netuka ku bilioni meka bilioni 5 so nze ndaba tongera mu buli bwanguzi mu buli ake bwennyini obwo ekifaananyi kya palamenti obadde n'obusungu eri abavubuka beekalakasa gye buvuddeko palamenti isasanya mu lwaleero ogenda tambuza palamenti naye alawundi wegenda okutuula abalina kioski abakolera bu business obajjeewo because palamenti ejja palamenti beeramu baminisita ababaka ba palamenti olina okuwa security ey'amaanyi omuntu oli awadde ka kioski ke ng'akoleramu ka business omujjewo because of parliament naye nga balina obusungu buli nti palamenti espendinga nnyo obusungu ku muntu wa bulijjo eri palamenti buweeyongera bukendeera kakati obusungu ekisookera ddala nga sinana kuddamu kibuuzo ekyo nti emirundi egisinga bwe tuba tuhostinga enkuŋŋaana ez'amaanyi mwana wattu era omunfuna mpola yasinga okukola ki okufiirwa nze naliwaawe kololo mu biseera bya nnaamu ebyo ababooda babagobako balina stages abawo Hotel Africana bonna wiiki namba tebakolerawo okitegeera bulungi kakati omufuna mpola yafunamu oba yafiirwa bufiirwa okitegeera bulungi so mu kumbeera y'okutuwuddisa lubeera ffe nakugamba abantu ba wansi batumanipulatinga oli ajja nga ayagala okuyisaawo ekintu kye ojjukira president yakola statement n'agamba nti abantu kubamu abasinze omulemesa enguzi oba okulwanyisa enguzi be bantu ba peeni okiraba bulungi omuntu wa peeni ayinza okubala ekintu kya myaka 10 maaso n'akikukola kati ogenda okutuuka emyaka 10 nga yakusayiningisa n'akubba bulungi ne bakusiba naye nga yakukyuzanyira no nga tokola ki so kati nze ndaba nga kusiba katambaala ku muntu wa wansi maaso batuwuddise mu mbeera y'okwagala okuddamu otusikamu akalulu akali kati mu kubindabinda naye nga nze mu mbeera nga munnayuganda omubuufu sinnalaba mu kubeera nga palamenti efuuse mobile wetufuniramu zono nandibadde ngamba palamenti eno giraba ennaku tuli ku mulembe gwa digito nze ndi muna digito lwaki sente zo tebazigulaamu ebyuma byebasobola okuba nga kugamba ebyuma byetukozesa ebisobozesa omuntu okuba nga bw'abeera nga aliwuwe nga tatambuze nakuvaayo okiwulira asobola okuteeseza mu constituency ye tusale ku budget yaki y'amafuta okitegeera bulungi omubaka bamugambye nti twaleese enteekateeka abaka tetugenda kuddamu bawa amafuta bw'oba oliwo eggulu ng'okikirira ggulu ogenda kuzuukukanga nga waliyo olutuula otuule ku kyuma kuba ngenda kukuwa mpo naye ku zoom bate toteesezaako anti kati byeyo byonna zoom naye waliwo ate ebyuma ebirala ng'ovudde ku zoom ate okitegeera byetukozesa okukola digito ekwegamba enteeseganya okitegeera eziri digito nga nnungi n'okusinga ka zoom kano okiwulira ngenda kukuwa example ku musajja omu bamuyita Manny Pacquiao emirundi egisinga abeera mu America naye yali senate ewaabwe Palestine era ng'akozesa mutimbagano n'ateesera eddoboozi eyo ndikola ki kati mu mbeera y'okukendeeza ku nsaasaanya kubanga bannaffe bangi bali affected emisolo mingi gyonna emisolo gijja lwa nsaasaanya ya parliament emirundi egisinga kubanga nti parliament lweyagala facilitation basooka kutula ne bagamba sente zino tugenda kuzijjawa kati olaba saawa zino tibagala kuva ku bilioni 3 katugenze mu bilioni 5 at that moment bagenda tandika okutuula bagambe naye sente zino zigenda kuvaawa bilioni 2 zemusabye extra okiwera bulungi batandika okumagamaka ojagenda okulanga baleeseyo omusolo omupya teweewuunya ogenda okulanga baleeseyo omusolo omupya nga tegutegerekeka nga batandika gutugattamu that is budget ya parliament parliament andaba nampuliriza ena budget ya bilioni 9 pa financial year sente zino zetwogerako sibozikwata n'ozigabizaamu entula za parliament pa financial year ofuna bilioni 3 zetwayogeddeko kati mu normal sitting ebeera e Kampala kati
budget gye bazi mu kuzanyiramu oba gye bali mu kukoleramu bino byonna ye budget eweebwa parliament. So okusinziira ku parliament egamba yo yamala opulaninga era ssente weeziri ezigenda okutambuza entuula za parliament. Mu bibyo byonnyonnyoddwa olaga nti bannansi tetugenda kufunamu parliament gyenajja okujjako okukosebwa era tewali kirungi kisobola kuvaayo. Ekirungi ekigenda okuvaayo kigenda kuva mu baparticipant bagenda okufunamu bakakitegeka kwolwedde kati wo omulyo gwakoze eki naye ffe bannayuganda bali mu kunyigirizibwa embeera tetulina naaka era tugenda fundikira nga nkugambye nti abantu bagenda otegeka parliament wokawoka bagenda kubeera affected. Kitegenda bulungi bagenda kubeera affected bo benyini beetamwe parliament yaabwe. Ngenda kuwa example mirundi egisinga omukulembeze bw'eggwanga baba n'akyala mu kitundu abantu baba beesunga omulabako naye ate mirundi egisinga agenda ova mu kitundu nga basibye abantu bizinesi z'abantu zifudde ennaku z'amala ng'alina we yategese olukuŋŋaana tubeera mu kubonaabona bubonyiibonyi. Tewabeera buli omu abaasaba banango biggwa ddi ekitege omuntu addemu akola emirimu gye nomale bwe mutuuka nga mutambulira ku luguudo lwammwe olwo tugeze nga luno olupya manyi buli mwayagala okuyitako ku express omukulembeze asobola okujja naye basiba okumala essaawa ezi nga muyimiridde bwe muti okiba bulungi naye nga ayinza n'okuba talina ng'akyanaaba nakunaabwa nga bamugololera ngoye zagenda kwambala ne mubeera okwo ne mubonaabona paka oyo ye muntu waki ye muntu wa wansi. Kati twagala bawuddise bantu baffe balonzi baffe mbu tugenda kusembeza parliament mbumwe mufunemu simanyi hoteli banka okiwulira kwa teri mbaka wa parliament agenda gwe bagenda kuvugako ku border yadde omukozi wa government agenda okubanga tagenda kunoonya kalo akebe saati yennyini ku olwo omanyi ngenda kuwa example olaba nyegenyege wano ekivulu ekyo nyegenyege ki attracting abantu okuva ebweru nde ekisinga bwe kibeera ejjinja buli muntu waliwo ebintu ebaleeta okwekizibitinga era abantu bonna babigulako naye sisuubira nti waliwo omubaka wa parliament yenna yenna ajja okuba ne interest mu kubaako nekikwegana nekyafuna mu community eyo ebintu byamangu mangu awo kwa ebintu ebyo bakozesa abantu bawansi tubikola. Juzi naliko ku garden city awo ninsangayo essaati yakakadde ate teri emu saati teri ebizoze bambala kakati gosuba bana ategeka tugeze olukuŋŋaana eggulu essaati zakakadde zigenda kubeerayo esuuti nga zabukadde busatu estokis pay emu ya mitwalo 10 okiwulira etaayi ya mitwalo 88 n'enkumi yes zino bisomako nenga oba figa zino nze nzisomye obye mitwalo 8 mitwalo 8 anti nkuwadde example gye nabiraba kati byebyo ebifo byo balina okukola ki okubeera mu sonze sagala batuwuddise mbufe tulina tugenda okufuniramu okujjako bamafia balina ekibalo kyabwe okiwulira bulungi ngenda kuwa na kano hoima eyo waliyo amafuta abasajja bangi aba gavumenti abalashinga okugenda okugula amataka g'abantu eyo natuka kapaapi eyo ekyalo bakiyita lunga leka lubato beera ogirengera ninga abasajja bagamba bapimanga nga bamanyi ne kyebapima ate ne balashinga ne bagula abatuuze ku busente abafuna mpola naye nga babaze abanticipati nze nti totaala amafuta we gajjira tugenda kubanga tutunda buwanana ekikwewunyisa abasinga ku bo nabo byabasaze bazimbye amahoteri gaabwe okiba bulungi byabasaze waliwo n'abaapima nga balowooza enzizi zigenda kuyita mu mapoloti gaabwe oluuzi ne lujja nga eno ye poloti nga lusalizawo ne lumwikirako ebbali abo bonna banoonyanga gye balikavalingamu sente zaabwe amahoteri tegalina bantu bagagendamu banoonyanga gye bakola ki gye balikavalingamu sente zaabwe so ensonga kyolaba batandise kati okugunjaawo embeera eno wonna osinzira byonna byokola njagala tugende ku guno omutwe nze ng'omuntu nagulabye mu mawulire nagugamba no degree no teaching nasale primary secondary no degree no teaching proposal yaleetebwa Minister Jesse Muyingo ye minister wa byakuze byawaggulu omubeezi government eraga nti gwe yagala agende mu class okusomesa abaana alina kubawa degree awatali degree tewali kusomesa kakati ekintu ekyo kirimu emirundi ebiri ekisooka omanye ebintu bya qualification tetukwegale twagala kubisaagiramu lwaki nti fenna abakulembeze buli omu waali musawo ani tuyita mu mikono gy'abasomesa era tusuubira nti abasomesa we bantu abasinga obitegeera okiwulira bulungi be basinga obitegeera ate omuntu era bw'abanga mumanyi kyangu nnyo okuimpatinga knowledge mu muntu omulaki
mulala n'akitegeera. Naye nze suggestion yange yandibadde bweti mu kusookera ddala nti abantu bano baga nti bafune degree ekisooka government yagana obba negotiating la minimum wage okiwaya bulungi osanga olalo n'omusomesa alina degree ng'ofudde ne basoso gamba mbu simanyi owa science tumuwa obukadde buna ate atali wa science mitwalo 5 kyokka basoma degree dabayo kisobola okubeera ekyennaku nti owa science asomesa biology ne chemistry ajafuna emiliyoni zeezo nya nenga waliwo headmaster akulira essomero aliyiiatambula yenga asomesa ati bagenda yokale bagenda mu emitwalo gya 5 bamwe emitwalo gya 5 okiwulira bulungi kati olabaawo wonna waliwo obunafu nti lwaki nti abasajja abatuteesezza nakugamba bo tebalumirirwa muntu wa wansi ye bonna byabufuzi kyobola nze nkuga nti humanitarian kakati nze nandisuggesti nze mu mbeere no bweti nga tutandikira ddala qualification tetwagala zo okuzizanyirako naye saawa zino gavumenti olw'okuba yakakintroducinga esooka ekole ku kye bayita minimum wage ey'omusomesa okiwulira bulungi ekyokubiri omusomesa naada practicinga amuweyo ne time ey'okuddayo oku upgradinga ekyokusatu emuwe offer okiwulira bulungi ebeere ng'emusponsoringa mu education yasobole oku upgradinga kuba tugaba abasomesa be babitegeera baba bagezi okiwulira bulungi emuwe offer emusponsoringe addeyo yatalina degree addeyo agikole ki agisobola ogifuna naye nga gavumenti yemusponsorinze okiba bulungi naye gavumenti obuzibu bwerina nti minimum wage yagaana ogikola ki ogikolako kati akaseera abantu tugenda kuwulwa abasomesa lwa nsonga ekisooka abantu bagenda kwekyawo obusomesa babere nga tebakyabukola ki ate abamu bava mu covid okiwulira ate okimanyi nti nze nali nsiika chapati nga bwe nkugamba nga sereze enfuna nsinga omusomesa kwanze nakola nga kakadde kange mu chapati omwezi nga akola nnyo okiwulira bulungi kakati n'appetite y'okusomesa abantu yabaggwamu kyokka nga omusomesa yafuga buli kimu yasomeseza lolya bwebaomanyi mu nsi yonna ayita mu mikono gyaki kati nze saagala compromisinga na level ya qualification however government ekole ekintu kimu esooka sponsoring abasomesa abadde mu practice bawe offer baddeyo basome nga government yekoze eki yebasponsorinze baupgradinge ekyokubiri ekole ku minimum wage yabwe genti bwe bayasazeewo basomesa bo abukadde buna tesaliriza bone bawo obukadde bumeka lwa nsonga economics tugamba is art and science kakati oyo obagenda musasula batya history golooza eggwanga journalism simwe ba history mumwetaaga nnyo simanyi temumwetaaga kakaki bw'obanga oŋŋamba nti owa sciences ogendamu abukadde buna ng'ate ono asomesa arts ogendamu emitwalo 5 awo motivation ogitaddewo mu basomesa abo kubanga eggwanga lino oliraba awatali economics ebyenfuna tebisobola kutambula okiba bulungi awatali political education era ebya politics nabyo tebigenda kukola ki bigenda kuba binyigirizibwa therefore twetagawo balance bwaba batandise okwogera ku bikwatagana n'omusomesa ne qualifications naye nze nfundikiranga nti gavumenti ekisooka esponsoring abantu bano abadde mu practice baddeyo baupgrading empapula zaabwe ekyokubiri ne minimum wage waabwe ekole ki emukoleko basobole okuba nga bonna beesiimira mulimu gwabwe kuba abasomesa be basinga obugezi be babitegeera era be bagenda otuyamba obiteeka mu bantu babikole ki babitegeere onawo osinzira byonna byokola tugenda njala tugende ku level manyi problem gye tulina mu Uganda bwe mwagamba nti manyi nalabe ne bana byafuzi balina suggestion nga bagamba problem gye twafuna abalonzi basindika bakansala mu parliament ekifo ky'okubaleeta mu council njagala tudiscussinge ku level y'abaana byabufuzi b'e Uganda tufunire ekizibu kiri luddawa twayogera ku mulonzi oli gwe bawa omutwalo nagana n'alonda but kiki ekireetedde Uganda okusinga nga erina abaana byabufuzi ab'ekibugwe nga level yaabwe si yeeyo ey'omutindo ogusaanidde then kiki ekirina okukolebwa then munnabyabufuzi baba wa kibugwe omulonzi yasobola okuba kurimu jatutandikire wano tutuuka tutya wano ne tufuna bannabyabufuzi nga ne bannaabwe batwala nabo mu house nga basobola okugamba nti abamu kye bakola bakwata balonzi bannaabwe ne babaleeta mu parliament ne tufuna omutindo gwa bannabyabufuzi naddala kati nga ku level ya parliament nga gwa kibogwe bw'onjogera ku parliament njogera ne ku council kubanga byekutekolebwa mu parliament kuteesa ensonga z'abantu ne mu council kyekimu kiki ekituleetedde okutuuka nga level y'abannabyabufuzi gye tulina ya omutindo gwayo guli wansi nnyo kakati ekisookera ddala ekintu ekyo eky'omutindo
kirimu engeri nyingi naye nze kankiyogere nga bwe nkira kikolagana n'omutindo gw'omunabyabufuzi naddala parliamentarian ti ekisookera ddala waliwo gap wakati w'omugagga n'omwavu okiwera bulungi yes kati ate nga weesanga nti abantu abasinga tufiiriddwa talents yoganyo talents tufiiriddwa abantu ba cream lwabutaba na ssente sobola kugenda ku participating oba kusobola kulaba nga baconvincing omulonzi asobola okuwangula akalulu ne weesanga nga omusajja gwe bawadde gwe basindise mu parliament abamu tebasobola na kweyogerako mu lulimi oluteesebwa mu parliament naye olwokuba be balina ssente okiba bulungi ate nga n'embeera y'abalonzi baffe yeeyo abalonzi baavu nnyo okiba bulungi abasinga bali mu kyetuyita generational poverty nti ye yasikiro ate abalina ssente okiba bulungi omutindo guli wansi kubanga be balina ki era wabalaba bangi nnyo baddukirirawo mangu ne bakubirira ebipapula ne bagamba ne baddayo naye nga bw'omuga nti njagala onkolere statement nga wano bwe tudiscussing okumala eddakiika 10 nga ayogera mu luzungu oluteesebwa mu parliament atakola ki tasobola ndowooza nze yemu ku nsonga eziviiriddeko lwaki bagamba nti twasindika abalonzi abakulembeze baffe abaki ab'ekibugo kubanga be balina access ku resources zonna era lina kikugamba nekigaba abalonzi baffe bw'ojja ne content okiba bulungi omulungi nga tolina sente bayagala kumutonolako okiba bulungi era n'ekyokubiri kati singa najja wali nempakinga emmotoka yange erabika bulungi nga nkuba esuuti yange enyirira ne wajjawo omusajja nga yambadde nga bwe nnyamba ne sitabagenda kumpa budde bagenda nti awo talina kyatugamba okitegera bulungi naye ng'ate wewuunye tusigala tufiirwa kyembadde nga kugamba ne mu skiringi wali titufiiriddwa abaana bangi nnyo abalungi olw'obwavu ate tewali ategedde nti balina ebitone kati eyo gap ffe kenyini gye twacreatingawo ng'abalonzi ey'okubanga tusuula abaana baffe abandibadde abagezi bantu baffe abandibadde abagezi tutawo opportunity tegera tukiikirira nga balina ebiteeso ebirungi yemu ku nsonga lwaki tusindise bannabyabufuzi be tuyita ab'ekibogwe naye sa tunaakomawo ku muntu wa wansi ono nga bwe nakugamba ne tutandika otwandiga nti ebirowoozo by'omuntu ono byabadde ateesa biki okiwulira bulungi abandi badde basobola okuteesa tebalina ssente abalonzi bo bakisobola nti alina ssente gwe tusobola okuwa akalulu okiba bulungi so bwe tunadda ku grassroot eno n'omuntu waffe wano wa wansi yaweerera akaana ke kasita abantu amala okutandika okutuna ne bagana ye abantu bano bonna we bali ku ground wano ono bwajja apima akalulu nga kajja n'ajja n'ashowing off n'akasente ke naye ate tulinamu mwana abaana baffe tulaba nga baavu nnyo naye wewe otuddeko nabo n'obawulira balina ebirowoozo birungi this time tetugenda kutunula ku ssente zo tugenda kutunula birowoozo ebikuvaamu okiwulira bulungi ebintu bijja kukyuka olabe nga abantu bonna be tuyita ab'ekibogwe abasaana okubeera ku bwa kansala era bajja kusigalayo nga bwaki ababaka ba parliament bagere ku bubaka bwa parliament program nda gye tuyina y'omulunzi because level ya politician webera wansi kikirize kigane gwe atuleetera product naawe oyina kuba wansi omulonzi ono level yeso esobola kulinnya etya anti kati nsuka nava mu parliament najja namusinkana namusaba bye yateesa na birowoozo byagala kutwala natamugamba waayi otulese oto olwaleero mu mirunga gukaze njagala level y'omulonzi because omulonzi avumanya omunabyabufuzi bwe yasindika mu parliament naye nga naye kizibu kiri awo kati ekizibu kye tukyayinira mu balonzi baffe kyekino nti obwavu bungi omanyi omuntu omwavu yenna kyangu omumanipulatinga okiba bulungi ngenda kuwa example nti olwaleero no waliwo omuntu gw'osanga n'omu emitwalo 3 ngabire natakyamukana nagaye matiya neyanziza aba gw'osanga n'omu 20,000 n'akyamuka nnyo n'asigala nga ye akyakujjukira ebbanga lyonna kati abalonzi baffe nga bakyali mu mbeera eno gye tulimu ey'okunyizibwa ey'obwavu ennyo nga tusulirira manyi tusulirira batulitaze enkolawo zendya kubanga gavumenti ekyo kyatutuusaako kigenda kuba kizibu nnyo okusula levo y'omulonzi however omulonzi tusobola omusitula bwetuti nga tufuddeyo nnyo okumulaga value ye okiba bulungi waliwo edda akayimba katraininganga nnyo ku radio Uganda kayimbanga siri wajjo ndi wa 85 ndi mukadde naye nga kayimbanga weekate tomulonda lwakuba mukwano gwo tomulonda lwakuba mukyalawo mulonde lwakuba asobola yanaasitula omutindo gwaffe okitegeera yes kati anko wange yenga wali omutindo agamba nti tomulonda lwakuba mukwano gwo tomulonda lwakuba mukyalawo mulonde lwakuba asobola no tomulonda lwakuba agula omwenge
okitegeera nga ye kyagamba ateekawo wali mukyala wa gatomonda lwakubakola ki agula omwenge kakaki abantu baffe balina okuddayo mu mbeera bamanye values zaabwe bagaye nti at this time tetugenda kulonda mulonzi mukulembeze nga atugulira mwenge twagala omukulembeze agenda okujja ku grassroot bwe kibanga misolo gye gitunyigiriza okiwera bulungi kiki kyajogerako bwe kubanga kunoonya ka project akasitula omuntu wa wansi aze naki ku ground okiba bulungi tuve mu bino mu mbeera y'okugamba mbu bwe bampaayo ebbiri nga mpiseewo naye ekyo fe abakulembeze fe tulina okisomesa baki abantu betaaga okumanya because abalonzi balina ekizibu kyamaanyi nze because mbabeeramu nga wamawulire n'alondola okuba nti ogiye kubiza ekifaananyi kirungi nakiteeka ku posta yanyumye yasibye bulungi ettaayi simaliro ye nnungi nga yensonga lwaki alonda n'alondola okubanga oli afukirira amazzi ku mukolo nga bagenda okulya emmere oli aziika nnyo oli atendinga nnyo emikolo graduation n'ebirala n'abasonderako nga awo woye waasinziira okugabayo akalulu ke kati abo bosanga abamu balina na degree balonzi balina abamu ba PhD abamu ba masters abalala ba certificate kala abalala tebasoma katugambe naye beba balonzi betuyina talondo agundira kuba ine ebirowoozo ebirungi nalo kuba azika asobola okunfukirira amazzi ye kubye kifaananyi kirungi ku posta yasimayirinze bulungi ku posta nakumkwata namuwaka anti kati ebintu byonna muganda wange biddayo ku kiri kyemugambye ekyobwavu lubeerera omuntu okimanyi nti bagamba omwavu tateesa omwavu tasalawo ebyo byonna bibaawo kinti omukulembeze lwaliro no bw'amanya nti mu community wali bafiiriddwe omanyi kyasooka okukola amakinga sure nti bwajja n'atunulawo n'abawo emitwalo 5 zino nzize ngambiraba ngenda kukuwa ekizampo nti nze nabeeranga mu mikolo nga waliwo abasajja bemmanyi nga abasajja bafunyi b'amaanyi naye ng'omukolo gwaze okwatedinga al'okuba nannyini waagwo mu yabayaba mu ordinary person nga bwe yeeyama emitwalo 5 kyokka omusajja yomwe yeeyame 1.5 w'omuntu omuyabayaba yeetaaga ennyo obuyambi bw'agenda mu mukolo gw'omubedde naganza onja kubawa obukadde 5 okiwulira bulungi kati lubeerera omwavu talina choice kyova olabanga bwe bajja bakimanyi nti bali bobaziikirako okiba bulungi nobawayo n'emitwalo 5 ng'amabugo oyo honorable waffe essaawa binaatubeeramu bw'oyitawo bw'oti mu kabaala we bali n'obagulira ku mwenge oyo muntu waffe kakati bajja kusinika mu parliament osirika emyaka egi kyova olaba nkugaba abasajja bagamba nti mwatusindikira wano ababaka abaki ab'ekibuga omubaka obeera otya mu parliament n'omala emyaka 5 nga tovanga mu kigambo kyogamba mu constituency yo gwe tolina bintu biruma bantu beewuwo naye obuzibu bujjidde abalonzi tugera banoonyeza bwere nti bakibogolwa nsonga nti gavumenti yaffe enyini gye tulimu okiwulira bulungi etunyunyunse ate yalowooza ddi ku mulonzi singa omulonzi leve ekyuka ne munabyabufuzi leve ejja anti ngenda kuwa example lwaki gavumenti tennakola mulonzi kukyuka ekisookera ddala tuddeyo ku kyabasomesa baabano yabasabye qualifications naye teyatulaze first of all egenda bakwatirako etya kakati omuntu abadde mu practice nga alina emyaka 5 nga abadde musomesa omusubirirako lotya okiwulira bulungi ayina abaana omwe emitwalo 5 kyokka abaana balina okusoma naye gwe omugamba ddayo osome okiwulira bulungi okiwulira bulungi omusirikale akuuma eggwanga lino oba afuna emitwalo oba nga 42 ayina omwana owa second owa primary asasulwako essomero etwandikako lya mitwalo aga okiwulira bulungi kyokka gwe kati oyo aba ayagala omuntu akyuke abeere bulungi okiwulira bulungi emisolo ogirabe bulungi omusajja akugambye nti yalina miliyoni 7 sente ne zijja ne zikola ki ne zimuggwerako wano okiwulira bulungi oyo aba ayagala omuntu akyuke ekyokubiri gavumenti abakulembeze bonna abagikolera abasinga bakomishona bani abasinga obungi tekuli n'ogu ayina kolero wane Uganda okiwa bulungi obula kye bakola nti abaana bana batandiseewo amakolero gaabwe bafuba okulaba nga bateekawo embeera yonna okulaba nga bagabala emisolo ensonga nti baba kyajinga emisolo gye batadifayininze n'agwa takola ki tagumanya oyo aba ayagala omuntu awansi akyuke okiwulira bulungi kubanga omuntu yandibadde amanyi ng'omusolo wagumusomeseza gwawo okugeza omuntu yandigenza okujja kontayina ye China ogituuse e Kampala ng'amanyi nti URA egenda kunkyajinga sente bweziti okiba bulungi naye omaze okukiryalinga URA ate UNBS yandibadde soko okukiryalinga ebintu okiba bulungi nga URA tenabana kubisolozaako musolo ate ekulinze nomala okukiryalinga nega nti ate obijjano nga tutukebedde kino oyo aba ayagala omuntu akyuke ekiraba bulungi so
kijikolera singa omulonzi asigala ku level ye kasi tosigala nga toyina ssente okiba bulungi togenda kuba na choice okitegeera bulungi genda kuwa example abantu abadde bagwana abantu mu ntobazi okiba bulungi omanye ennyumba meka bw'oyita kwola oluguudo kweyo express kuliko ennyumba zetulabye kati olwaleero nga bazizimba mu ntobazi naye kyenawuliddeko mu bo babagambye mu musasule fine okiwulira bulungi abamu balina license bo kakaki bwe tuba nga twonoona obutonde biriko license kati nga Starbucks anti kyembuuza bwe bwowaayo license kizaawo obutonde bo tebufa nze mbadde nga polisi zandibadde zapulayinga ku mwavu n'omweki n'omugaga kati ebbanga nalyo tumalanga fe tusigadde nga tuli baavu tetugenda kuba na bargaining power ekyo kimanyi bulungi kyobula nze nakugambye navuddeyo nekalakasa bwe nti kugenda kusikayo mpapula zange kamu 2026 kugenda kuzisimbawo ekitegeera nyonyole baavu bannange mbagaye bannange babuulire nti engeri yokka ey'omwavu okukyusa bargaining power ye ekitegeera yakutandika kusindika baana baffe kurimu betuweeredde nga basobola okututeezeza yengeri yokka yagamba nti if your member of parliament is not performing well genda contesting against him or her omujjeyo oyingire parliament osobola okukola better ekyo nalabye wekikolera omanyi wekikolera ekyo kino kigenda creatingawo competition era honorable Nsereko mwebaze okubanga waliwo kati abantu beyazibudde amaaso omanyi competition wegenda ova egenda komawo wansi eno etya nti omuntu bw'anajjanga n'asaba akalulu singa abantu baffe bano abafuna mpola banaaba balabuse okiwulira bulungi nga baga nti okay nayo naatusaba akalulu kiki kyatukoledde ekiri tangible okiwulira bulungi nga nti omuntu abuusa nangaga naye omusajja kikyatukoledde wanda akalulu emyaka 5 tumulabira ku kiti mati ono gwe twawa akalulu emyaka 5 gyamaze kubanga ye yeeterezezza parliament kulyo kimanyi bulungi obulamu bukyusemu katambulira mu ya bbeeyi n'essaati agula ziri ez'akakadde ze twogeddeko era ayambala ebisaati bye naye ffe abaamu empawalinga mu constituency kikyagigasseeko kati kitegeeza nti oba tunaamugjayo olwokubiri anadaajaga nti enaku zina balonzi baki banyivu batandike bikolera mu competition ti omusajja enaku zina balonzi bakubuuza waki kyotuteeredde mu constituency yaffe olina okuba either establishing yemu eddwaliro ku influence yo nga lituddemu nga musajja yatulobingira eddwaliro sikweta zino ambulance zitabeera mu ddagala ate bwe bamala ovaako ne basi withdrawing ne zigenda so kakati mu bufunze mukulabako tulaba mulonzi kukyuka tewaliwo because tuli ku level then bwotolaba level ya mulonzi kukyuka naye muna byafuzi tejja kyuka kyera kigenda kuba kizibu nnyo mulonzi yekka bino ebigambo yaffe betujja manyi tulina kye tuyita mindset ebyabufuzi bizanye party ki kubanga nabyo bizino zanya party kakati zezitusindikira mmwe nti kati gwesimbyeyo ku kadi ekibiina bwekiti obufuzi kibiina ekyo kino bbanga kimaze okuteekateeka kumanya nti osobodde okumanya ensonga z'abantu n'ebirala bina byofuzi biina party gye bizanye mu kulabako kakati nze no kyengenda okugamba ngeri gye ndi munani profit okimanyi nti mu kuteekateeka abalonzi non-government organizations zikola kyamaanyi nnyo okuteekateeka omulonzi okumuwa mindset change n'okusinga ebibiina by'obufuzi kuba nakugenda nti omuntu wa non-profit ye bwajja nze ntunulira omuvubuka ne mugamba muvubuka munnange ti tutuganye okwekalakasa nga batunyigiriza naye twekalakase nga twebereramu omuntu ono gwe yatugambye okwekalakasa ye yabaddeyo okiba bulungi olaba bwakupreparinza obwongo naye kati ebibiina by'obufuzi byo bituguddiisa nti biina lolo ze bizannya mu kuteekateeka omulonzi kumbe babiteekateeka muna byabufuzi biteekateeka mulonzi watwogedde outreach programs njagala ombuulireyo byana byabufuzi pate mmeka ezaali zikoze outreach program nga yezze kusomesa mulonzi nti omanyi obeera ne values bweziti okiba bulungi tubalaba mu kaseera nga akalulu katuuse naye nga buli omu olaba ne bwe tufiira olwaleero ebintu byakyuka tubeera wali ng'omulambo gwebase olwolumu akazindalo nti bannange njagala munnonde 226 nja bakolera kino nja bakolera kiri okitegeera bwe batwe bakola naye nga tebalina budde bw'abantu baabwe basomesa ki values zaabwe bwe buzibu tusinza okukola ki okufeesinga era nze omuntu yenna agamba mbwa abalonzi bajja kukyusa omutindo okiba bulungi kizibu nnyo okukyusa omutindo ng'obwavu bukyatuluma kubanga mutumanipulatinga okiwula bulungi omusajja bw'agira alina ayita mu katale n'awaayo buli omu 2,200 1,500 bw'ati kubanga yalina amazike okiwula bulungi avaayo buli muntu amukyusiza obwongo so nga ate nze saawa zino ku level gye ndiko oli ne bw'ajja nampaaka kadde nga mmanyi nti tolina values wali otukoledde waliwo abakulembeze bemmanyi amaze yakabeera bisanja ebi
mu parliament sasa ne bampa milioni 5 zisobola nga zisobola mu akalulu kange kubanga talina kintu kiri fundamental kyakoledde constituency okiwa bulungi anti bamuwa lwansonga level yaffe yeeyo tubeera ku Facebook okiwa bulungi netwogerera okwo okiwa bulungi naye nga okubeera ku Facebook tekugenda kukyusa mindset ya comments zaffe okiwa bulungi so inze nsigala nga ngamba nga tetunaba kukyusa byanfuna bya mulonzi nga government naba kutereeza byanfuna bya mulonzi level y'omulonzi kigenda kuba kizibu okola ki okukyuka wona osinzira okubeera nga otulaba byonna byokola tubulayo budakika kuti ntumalirize njagala obubaka bwo obusembayo nkute obubaka bwange obusembayo bugenda wa Munnakawempe eyo Maserengeta Kawempe eyo Maserengeta abasinga gye bamanyi nga Kawempe South nsigala mbajjukiza nti nze mutabani wammwe omwana wammwe muganda wammwe muto wammwe ba wammwe byonna bikola bagamba nti 2026 wabanga atuuse munesige sagala mongobe lwa bwavu oba physical appearance yange naye njagala kakase nti mukaweefube oba mukafubo ke tuliko ak'okukyusa embeera y'omulonzi ne value y'omulonzi bina kutandikira kufa abantu ba wansi tibonoolonda Honorable Nsubuga Umaru mu status gyaliko saawa zino ekyo kigenda kumala okumotivatinga value oba level y'omulonzi atukeesera nga lwamanyi nti kitegeeza bwe tunatandika okusitula ababaka abensa okiba bulungi ebintu bijja kukyuka kubanga ekya ssente kigenda kuba kizibu buli muntu okuba ne ssente mu nsawo nga bwe tukola ki nga bwe tuyandi tusoke twekkiririzeemu tulonde abaana baffe abatufaanana tulonde abaana baffe abali mu communities zaffe kubanga be bamanyi ebizibu byaffe so nsigale ndi Nsubuga Umaru akuuma takuumira mpeera tweyanze nnyo tweyanze gonna osinzira okubeera nga otulaba twogedde ku kutambuza parliament no degree no teaching etwogera ku level y'omulonzi ekituufu kiri nti omulonzi singa level yo tekyuka nova mu byokusaba 2,000 onyweyo kasoda onyweyo akawala gina ebirala level ya munabyabufuzi politician tejja kyuka because yegwe tapulu twesindika ono wamusindika kuki omwali muteeseganya social contract eriki bwe banga ya 2,000 era level ya munabyabufuzi gwolese jaba ya 2,000 amaleka ekisanja kirama mu parliament ng'okujjako mukono gwawanise nga agamba yes obanga agamba nno okusinziira ku kibiina kiba kyagala tujja kubanga tugaziwa okusingako wano tunaddamu nate